ebipya bizuuse ku nfa ya Elisha Masesaz era bwino akyagenda maaso n'okuba nti akyavaayo. Njagala owulirize bulungi nnyo ebimu ku ebyo ebizuuliddwa ku nfa ya Elisha Masesaz. Okunoonyereza tekulimu poliisi wabula abazadde bo bennyini bakoze ku kunoonyereza kwabwe era nga balina we batuuse. Jjukira poliisi n'abakuyingira mu bintu bino lwaki? Essomero lyagana okuvaayo okukwasa ensonga zino poliisi ekola okunoonyereza. Essomero lyasabawo okusirika. Kati omulimu gw'okunoonyereza ku nfa ya Elisha Masesaz gukolebwa bazadde. Abazadde bateekamu amaanyi, be bateekamu ssente ate era kuba be baafiirwa. Jjukira essomero lyesuuliddeyo gwa Naggamba. Kakati njagala owulirize bulungi nnyo ebimu ku ebyo ebizuuliddwa ku nfa ya Elisha Masesaz. Omuyizi agambibwa okuba nti yeetugira ku Seta High wali ku ssomero lya Jesse Muyingo. Njagala owulirize bulungi nnyo. Video kawanvu ne kawo obudde. Nkusaba video jipe like. Bo likinga video kijemba kuba netambula ku speed ya waggulu. Netuko ku buli muntu. Uliriza obwino bukyayiika akatambikako. Amanya nze aji makolo kavuma. Elisha Masesaz ow'emyaka 16 eyafanga 22 February ku Seta High main campus. Yali asoma S3 yayina emyaka 16. Essomero eryo yawa kitiibwa Minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza Honorable Jesse Muyingo. Omusajja nno gwempa respect ey'amaanyi. Era mu nsonga zino lwaki mu implicatinga nnyo kwe kuba nti ye nannyini ssomero. Naye of course ayina management gye yali kwasa eriddukanya kuba yetabeera ku ssomero buli budde ebe eyina emirimu gyekola. Naye nga nannyini kintu afollowinga. Era mu bwino gwe tufuna omwana oyo okugenda okufa ku makya kuba yafa kiro ssaawa 8. Naye ekyewuunyisa bazadde b'omwana oyo Mwami Robert Sesaz ne maama we baabakubira essimu ku ssaawa 10:45. Omwana eyafudde 8 ogw'ekiro. Amawulire galaga agavaayo mb'ow'ekitiibwa Muyingo ku ssomero yaliwo ku makya mu mmotoka ye eya gure kuba baamukubira ekiro ekyo ssaawa ezo 8 n'ajja ku ssomero. Naye nga bwe nabagamba nti ebibuuzo bingi. Oluvannyuma lw'omwana oyo okufa bazadde be nga babakubidde essimu ku ssaawa 10:45 baategeeza abakulira essomero nti mutugumiikirize temusooka kujjawo mayiti eyo tujje tukakase tulabeko omwana waffe avudde ku kyokwetuga. Ekyewuunyisa bazadde b'omwana ekigambo ekyo baakiddamu emirundi 2. Ogwasooka bwe baabakubira ne babagamba mulinde okujjawo mayiti tujjaawo. Ne baddamu bakubira ne babagamba tuli mu kkubo tuvuga mulinde okujjawo ki mayiti. Naye ekyewuunyisa abakulu ku ssomero nga n'ow'ekitiibwa Muyingo mbu yaliwo baagenda ku poliisi y'e Seta ne bagitegeeza ensonga eyo. Poliisi y'e Seta erabika okusinziira ku mawulire gwe tuyina yenyiyiddwa emisango gy'essomero lya Seta High School ery'ow'ekitiibwa Muyingo. Ne bagamba nti ensonga ezo nnene mweyongereyo muleete poliisi yawa ey'emukono etutwala wano eyingire mu nsonga ezo. Mu bwangu obw'ekitalo ekikwewuunyisa bajjawo mayiti nga bazadde b'omwana tebannatuuka. Bwe bajjawo mayiti baategeeza abaali ku ground nga bagenda poliisi egenda nti omwana bamutwala Mulago kukola postmortem. Naye ekyewuunyisa omwana bwe baamuggyaawo we yeetukidde we bagamba we yeetugira ku katanda k'essomero tebaagenda Mulago baavuga badda mukono ate ne bagenda e Katosi. Kati ekibuuzo ekisooka e Katosi mwali mu kimayo ki ne mayiti? Ekintu ekyo kyetaaga okubuuzibwa. Ekirala postmortem eyasooka ekola eryetya
omwana gwenjogerako Erishama Sessazi yazikibwa Kyotera, yazikibwa ku kyalo Sagala ekyotera gye yazikibwa. Omwana bazadde b'omwana babagamba nti lwaki ate musoose mutwala Katosi nga bwe tuwulidde ansa neeremu okukola ki okwanukulwa. Kati ansa eyo bweremu okwanukulwa nga bwe mumanyi nti abantu abafiiriddwa babaamu okutankana wano nawaliwa nawali. Oluvannyuma ennyo bakwata mayiti ssaawa 5 bagijja emukono ez'okumakya bagireeta emulago. Ndowooza olaba ebibuuzo ebikyali awo ebiyitirivu. Amawulire amalala galaga nti poliisi y'e Seeta erabika bambi yatendewalirwa olw'okuba wazze wabaawo emisango mingi ku ssomero eryo, naye nga waliwo forces ez'enjawulo invisible hand ekangakanga akapoliisi ako ak'e Seeta ne katuuka okukola ebintu mu nkola etakola ki etali ntuufu. Mbwa era agikozesa nnyo, bagikozesa nnyo ab'essomero eryo nga batuuse ku ssomero ku nsonga ezikwata ku ssomero. Naye ekyo si kyekikulu. Twagala okumanya omwana gwe mugamba nti yeetuga Erishama Saazi olwa millions 2, omwana gwe mugamba nti yeetuga abadde ayina saving box ya $2,772,000. Ekyokubiri, omwana oyo ku ssomero bazadde be tebaamuleeta nga bakase mu kake. Omwana yennyini ye yagamba bazadde be, mpulira njagala kuddayo mangu ku ssomero nkwata akatanda akaki akalungi ntandika okukola ki. Ekyokusatu, essomero nga Seeta High n'amaanyi gaalyo ne ssente abazadde ze basasula, twagala okumanya lwaki footage bazadde b'omwana baamusaba omwana we yatambulira awo, kuba mu dormitory muteekwa okubaamu kamera. Ekyo tukkirize tukole ki? Tugaane. Yaabaffe abatwala dormitory omwana yeetuga bali ludda wa? Alyoke yeetugire ku katanda. Baana banne bagamba ki? Ebibuuzo ebyo byonna bikyali awo. N'olwekyo twagala okusaba buno bwenkanya tuli bazadde. Gwe muzadde munnanga ali eyo, omwana ono nze simunyinaako Luganda, simunyinaako bumanyi. Erishama ne taata we Mwami Robert Sessazi simumanyi era soogerangako naye face by face, naye nkola okunoonyereza mu sources zange ez'enjawulo gye nzija amawulire. Nkiddamu abakulu b'amasomero temutufevalinga okusomesa abaana baffe. We pay for that service. Naye toyinza kuŋŋamba omwana ow'emyaka 16 ayina famire ye eyina ba anko abayina amayumba aga flats aga kalina. Lwaki teyagenda ne yeetugira kwaga amayumba nga yali awulira tayagala kudda ku ssomero, kyokka nga ate ye yagamba bazadde be timunzikirize nzire kuki? Nzire ku ssomero. Waliwo amawulire amalala Oweekitiibwa Jesse Muyingo oyinza okuba togamanyi, londoola ebifa ku ssomero lyo. Mbu waliwo ekidiinidiini abaana abamu ab'abaloodi kye basinza, mbu era omwana ono yakyogerako ku ssomero n'abagamba bannaye ekintu kye mulimu nga si kituufu, nakyo genda okinoonyerezeeko. Nga bwe nabagamba nti ebibuuzo bingi ansa ntono ku mwana ono. Ekidiinidiini ekyo ekyogerwako kituufu mu ekiri mu ssomero? Ye bannaffe bwe kibamu ekiri lwaki bwe yakyogerako kwe kufa? Ekirala, muŋŋamba muti omwana ow'emyaka 16 mbw asiba ekigoye ku katanda akaddeeka akaliko obutanda obusatu n'alyoka yeetuga nga tewali ategedde? Abaayi, omwana babiri eyafa emyaka 2 emwaka gumu emabega, gumu owa emyezi 9, ye mwamwakawuntingira mutya? Nga bwe mbagambye nti enfa ya Saazi Erishama eriko ebibuuzo bingi, ansa ntono, tutandika butandisi. Kano mbawadde akasookerwako, nzija n'akalala. N'olwekyo kye tusinga okwetaaga
obwenkanya mu nfa y'omwana ono Elisha Masaazi twagala kumanya okufa kwe kwava kuki ekituufu bazadde bannanga abaana baffe bafiira ku masomero balinga basibe tebalina bwogerero kiruma nkomawo n'aka